Dr. Museveni yampa obuyinza. I advise him on the creative. Saba nkozesa amaanyi ga ofiisi yange. Tuwe Bruno n'olukusa. Ndowooza osawulidde wooli ali luddawa. Ku lw'obulungi bw'abantu bano n'eddembe lyabwe tuyimbe mpaka lw'omalayo session yo. Oso n'asonyiwa ne bano bantu bafaali tulina obasanyusa. Kangoyese obuyinza obwabwe bwa pulezidenti Bruno ayimbe session ye nga bwe yagitegese. Siba kiri? Ekyo kiwode gute? Amazima ndag'omutima nsekola bantu byokukola alo okwagala kulya n'okusasira naye omutima gw'omusanyufu nange njagala omanye wotobao obudde buliyitawo wekoza naawe njagala kuwa mu bujuvu mu mazima lwaki tonsasira konoya nawe oyagala koleta kale nga weebuuza tewenyenya kulowoozako alo bisinga nnyonyonyo ngate obudde bwekiro alo luli walimu n'abasezi Ekiboozi kya Bruno K nkuleetedde highlights abayimbi abamuyimbiddeko naki exactly ekyabaddeyo kubanga okusinziira ku bantu ab'enjawulo bagamba konsati yamusaze abantu emabega tebaabaddeyo neera n'obutebe ne babulukodinga bulungi kyokka ate nga Bruno K ali mu kubeera nga ayimba then nkuleetere n'amazima ekituufu ekyabaddeyo so generally nga sinabeera nga nkuwa bu video na buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso ekituufu kiri nti ye nga Bruno K ssente alina okubeera nga yazifunye kanti kuddiremu Bruno K ye ng'omuntu ssente yazifunye however okusinziira nga bwe tumanyi Freedom City teyagikubye tu capacity oba full capacity nga twabyeko concerts ezibaddewo awo ku Freedom City obeera alaba show ya Alien Skin no comparinga ne ya Bruno K kubanga Alien Skin y'omu ku baali bagikubyeko to maximum capacity obeera alaba show ya Spice Dana yasooka okukolera ku Freedom City yagikuba to maximum capacity so Bruno K yenga omuntu yagijjuza naye teyagikubye to maximum gamba muli abantu benyigiriza abantu abamu baafikidde abantu bayingidde bonna ne baggweramu so teyabadde to maximum capacity so ogikomparinga ne concerts endala ezibaddeyo yes abantu baabaddeyo nga bangi ekisooka tebo yaseerinze out naye ng'omuntu kigambibwa mbu concert baali bagigula dde amakulu mu kyo takola loss however n'abantu basobodde okubeera nga bajja on top of that ng'ogasseeko na kino ekyokubeera nti ne concert eyo yabadde within 2 weeks naye yagirangidde weeks 2 we bayawukanamu awo ne Panda n'akola live eyasooka enkeera n'agamba agenda tegeka concert so awo tuba tumuwa credit abayimbye bayimbye Epasi yamuyimbiddeko n'abalala ne bamuyimbirako n'abyekaawo Eddie Kenzo n'ayita Farida n'amuyimbirako stage bineno bye byabadde mu concert y'ekiboozi ya Bruno K ku Freedom City kankomewo ate naki ekigenda okubeera nga kitokota awo Sapalaso Lugogo Cricket Oval olunaku olwaleero. Give me a seat. I need a seat. Yo. Give me a seat. Nabakatebe kemuletedde Farido tu. Baby wanyama wanji ndokiriza yakwata wamponya tedimbera ezokutula mu ttebe sebyali byakeza yebyala butonyumiza when I met you baby Timber, okay, you ready? My life's so easy when I met you baby. Yeah.
Thank you so much, Mr. Bruno K akoze show etabangayo mu history. Mujjukira show ya Winnie Nwaji ku Cricket Oval ne show ya Bruno K bwebadde. Ati zigenzo okwera sawa 11 nga wajjudde. Bruno K abantu batuuse ekiseera ne bagamba Bruno K taata lekerawo okuyimba. Fantastic. Nga buli bwayimba akayimba nti ebisaanyi bimbunye abantu nga bazirika. Ambulance badde ku mugano. Ogwokusomba abantu okubatwala mu ddwaliro nga buli bwagamba nti ebineme n'amasanyu byagwa buno obulamu bwendimu bukambwe nga bazirika. Bruno K wentidde nti musajja muyimbi nnyo. Waliwo omukyala badde mabega bamuyita Nankumba Mary. Omusajja oluyimbye nti nno nti nze Bruno K n'azirika paka tanaddangulu. Kino kitegeeza nti Bruno K is an artist. Congratulations Bruno K for kijjude Freedom Star aboze. Mbadde walinga sina wempita sifunye na chance egenda ku stage. Mirembe n'amasanyu byagwa buno obulamu obwendimu bukambwe nnyo. Abadde abeera ku live nga akunganya sente z'emmeeza. So Bruno K bamuguze miliyoni 5. Ambula miliyoni 5. Kati ku live ko kasoloozaako emmeeza. Emmeeza jjukira zibadde zakakadde. Yasoloozaako emmeeza eziwera emmeeza nga 6. Jjukira wali abali ebweru abadde bamuweereza akakadde. Ntegeera? Bruno K toyina nsonga eyinza mumusekerera. Okimanyi ne ku kipande abaddeko yekka Kabaata. Kipande ekyakoza abaddeko yekka. Era concert abaako yekka naawe totusirwalira kusindikira mu ly'oluwalaata. Olinga amatako ate nze ndi mutegesi. Walolabeko concert ebaka abayimbi bonna. Ate nze ndi mutegesi. Ogiyise show yesemba bule oba kyanamukaaka. Nze atali mutegesi ate namanya. Bruno ekyenjawulo Kabaata. Olira. Tuwulira genda maaso. Ekyenjawulo ekiriwo. Omutegesi yali mu maziga. Awo twagala awo. Lwaki omutegesi abeera mu maziga? Ngenda nokuwa bwino Kabaata. Era njagala manager Roger bamulikodingira ebintu bino babimuwe. Ekyo ekisajja mwalabangayo musiki ku Kirumba. Ekyo ekisajja kikozingisiza promoter financial loss almost yakadde nga 8. Ono Doni gwobadde naye. Atoloza Doni abadde akyali nange. Oyo omusajja w'ebirimi yali yamutwala. Nabakubanga wano. Tanterere. Andi wankubiranga bwerere nga nze ndi wano. Ntudde bulungi Kabaata bannaayo omuliro gunjo. Ekyo ekisajja owulira. Tambuze video. No but mutambu aba recording am recording. Freedom City, yeah. Back some noise to Bruno K. If you love good music, make some noise. See Bruno K there. Abechibozi kugamba muchia. Yeah, no. Florida. Everybody, to everybody, UG Shop, Mobile UG, thank you so much. Emma Motors, where are my people at? Emma Motors, I love you, thank you so much, guys. Dr. John, amen. I wish I could die. Ajakuja sawa na. Let's go. Run it.